Yes mukasi akantuolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ngekutusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye. Okay, wetutyo mikwano twatambudde dda abadde wala naye olugendo twalutambulakoko tulese surprise bannange. Waliwo omu ku bafaani baffe abatulaba ayina sheemu gye yalaba n'akwatibwako n'agamba nti Shifa kankoleyo ka tokeni akatono nga ka surprise okatwale lwakuba mu time mwenzijidde simanyi oba tunaasobola okuba nga tumufuna ku ssimu. Tukomyewo ewa stepmother wa Noeline gye tukomyewo Noreen oba muyite Noreen oba Noeline tukomyewo ewa stepmother we tuzze kubanga tumuleetera surprise. Ku luno tevudde wa stepdaughter we Noeline mumujjukira omuwala kaba bateereyo awo okubajjukiza. Omuwala eyagamba nti nange bye nakola stepmother wange nange bintuuseeko mbiyiseemu nsaba kunsonyiwa. So Noeline mumujjukira oyo mikwano. Hello. Gyebaleko mukwano. Kale namunawe gyebaleko nnyaze. Kale ndi wano ne maama Peace mami omulungi mubuulire gwani yantumye. Yoyo gwekubidde. Ye mukwano. Mubuulire gwani nsaba mami kano nkakuteekeko wano eno. Asobola okuwulira. Asobola okuwulira nti bw'oteeka wano awo muba mwewulira bulungi. Tuba twewulira. Njogerako naani? Oyogerako ne Namakula Noelina. Namakula Noelina muwala wo maama. Anti Sharifa. Wangi mukwano. Mbadde nkusaba wasiibye ki Anti Sharifa? Bulungi mukwano tutuuse wa mukadde ndi naye wano. Obubaka bumu. Nasiibye bulungi. Wuno akuwulira maama. Kati Anti Sharifa. Wangi. Mbadde nkusaba ogendeko ewa maama wange. Ndi naye maama natuuse dda maama mugambe tuli naye mukwano. Nze tonyumiza bya Namakula mubireke ebyo mubive naku. Tunyumye embozi ze kampala nze. Gwayogera bwatyo. Mama nzize nkwetondere. Mama. Ate ffe twali kwetondere. Oba maama singa nzize naye netusooka ffembe. Mama nzize nkwetondere. Agenda mukomera. Mama nzize nkwetondere. Era nali neesonyiwa nzinga omuntu. Mama nzize nkwetondere. Namakula olabika wamunyiiza nnyo wamukaabya. Nsonyiwa ng'omuzadde. Naye gwe olowooza lwaki nze sisonyiwa. Ekyo kyama kyange mukireke. Tebinaba enseene ekyali nnene. Nsaba kunsonyiwa mama. Mama nedda kyagala okole bw'oge nsaba onsonyiwe. Mama nsaba kisonyiwe. Mama tewali badde gwe n'ova mboozo. Mama nsaba kunsonyiwa. Nakuvuma nakuyitanga nakusulanga nenabanga naye mama nsaba kunsonyiwa. Mama nsaba kisonyiwa. Nakuvumanga nekusula Waloose ki walidde emmere ki? Nange byonna babinkola bye nakukolanga kati byanziridde. Mama nsaba onsonyiwe. Yagenda n'afumbirwa n'asangayo abaana kye bamukola. Ate taata waabo Bamuyisanga nze weyampisanga. maama ate ye taata waabo abaana abakusaidiya abaana be tabakusaidiye. Oyo yalinga kusaidiya ani oyo? Omusajja yeegatta n'abaana be bali. Kati ono kyaliko bwe yeebase bw'ati n'agamba wuliriza Namakula maama gamba. Namakula. Kale singa empisa z'oyitabamu y'empisa gye wampisanga. Kakati yayitabako bw'ati nti wangi maama. Luli nali muka kitaawo omuwe enyamuwunyira n'ekivundu. Yakulangirako n'obulogo. Byonna yanvumanga zijja wa kitaabwe nkomba mabakuli nkomba masepiki wano namusanga waabwe. Kakati ate bo bali mpozi bamukoze biki? Nti no bakoze biki Namakula bali? Wangi? Bali bo bakukoze biki b'olaajanira abasasudde ebbanja? Abaana bampisa bubi banvuma.
bamulangira n'emmere gyali abagimulangira buli kimu naye kankubuulira obawaayiriza leka kuwaayiriza baana b'abandi be wasanga awaka nze nga saakukuba ku mutwe nze nga saalaajana gwe nno weesiimye ondaajanira naye nze saalaajana ako nnakaabanga bukabi nensaba katonda wange kaakati nkusaba bakusasula ebbanja ate terinnagwayo katandika butandisi bwe kaba kazannyo gakyali mabaga nkugambye nti nkombye kwerima pozi ngoyagala n'omugenyi essaawa zino naye mugobe kubanga mwampisemu katego k'amaanyi nnyo ne yeefuula zo okunkyalya kaakati maama oba ekintu kyoba tosuubira tebiba byakulya no mulimu ebintu era saategedde ensi nnene owange ojjukira olunaku lwe nagamba nti ensi eno efunda nebanga akatuli k'empiso kaakati yesaawe ekufundirire ate n'abaana tobawaayiriza nti balina bye bakukola go gakyali mabaga nkugambye nti nkombye kwerima ogira otambula ensi eno ngazi olidda mama enze nga ndabye ngenda kuddawa nalaba maama ku bye nalaba maama munnange ku bye nalaba tonnaba bambi maama wemuziika nsonyiwe kakati mpa ku matu luli maama wo walinga tonnamanya nti yafa nti nze nnyoko essaawa zino kati essaawa zino nze nnyoko nze yali embwa gwe wavumanga emirambo gwe wagamba nti nakalaakalana kakati ndi nnyoko kakati nabakasikutuwaza gwe kuyita nze maama byali bya buwala kati obuwala bwaddawa kati oli musajja nedda kati nasigala ndi mukazi naye nali nina amalala manyi nga sikuwuliriza oŋŋamba yera olujja nga ndaba eddere nenyirira neseterekeje wenzijukira gye nayita seetagala kuwulira ddoboozi totambula ensi eno oligiraba tambula ensi eno oligiraba ate gakyali mabaga sasula ebbanja kabakusasule gwe n'okola bwotyo kati nze ndagewa kima ku mazzi n'akuvuma embwa byonna maama yabiŋŋambye byonna munajje wakitaawo okulomba kubanga muwala alina amabere galinga ebifundikwa nemugaa nti nange gye wayita gye nayita nagaa nti kijja kitya n'alyoka nga nti essaawa sannyabo zaafaaki gonze kiki munange ate no kirala osanze munange nina ebyokukola osanze neetala mu bisolo nkoko njagala kuziggalira ate n'ebitaala byammwe binsobedde bitaala bikuba nnyo byagala oba okwata nseenene naye nga awo wennyini namukubidde step mother jjukira navaayo musuubiza nti nja kudda nkuceekingeko kubanga bintu by'okusonyiwa bino is a process so omu ku bafaani baffe ali US n'agamba Shifa sijja mwogera mannya naye yaŋŋambye nti nno oyo naakimukola step dota we nze muwala wange owaddala gwe neezaalira kirabika nze tanjagala na mu nsi anjagaliza kufa mukyalo wali mu Amerika era ngenda bamuwa omukyalo ono boogereko era nga ye kyamugamba sonyiwa nze njayaana ku mwana byankoze ne bye tuyiseemu neegomba wande ajebuza ŋŋambye mami sorry liribanga lissanyu lyange lirisinga mu nsi so simanyi bwe tuba tunaamufuna according to the time difference but yantisa obubaka nantika ebbaasa nantika ebirabo bino bitugenda okyali omukyalo era bwetugenda omutwalira bwe namukubire ne muganzija eyo naŋŋamba itsoke Shifa nkujjukira jangu awo wennyini nga tutuuka ku step mother nyongero bajjukiza nti Hypex Studios bali located at Najjana Nkumbi ya Cobbins Motor Sabala Road gwe wenna alina omukolo gw'olowoozaako kubanga oteekateeka bagenda kuwasa ku kwanjula oba ogenda kwanjula oba ogenda kuwasa oba olina birthday oba olina engagement kyonna kyolowoozaako nga wendeetaaza ebifaananyi oba videography weekwate aba Hypex Studios bali ku 0754 192434 oba 0789 343802 babayise Hypex Studios ate nga mukwano nkujjukiza nti ababbunga Comfy Homes ye mukwano batusetingira ewaka we tusobola owummulirako gwe wenna mukwano ng'ova mu mikolo weetaaza okubaako ng'ogenda ku honeymoon ng'oyagala woowummulirako n'omwagalwawo oba ng'ozze for vacation you're coming back from any country ng'oyagala kujja Uganda for holiday for vacation ng'oyagala ekifo ekiri seefu wootagenda kweraliikirira babbi bakifeesi batemu wootagenda kweraliikirira nguudo
nga wabi wovugira wotagenda kweralikirira cleanness wekwata babonga Comfy Homes ate nga bali listed on Airbnb basanga ku 0772461976 bano basanga ku 0701260881 bano basanga ku +16175952751 babayise bonga Comfy Homes mukwano tweradike ebya internet babisortinga wifi ebeerako 24/7 ate nga bwentyo nkujjukiza nti obukuumi bwo webuli nnyo ddala towetika kintu kyonna apart from your clothing ebisigadde byonna mwebiri so bwentyo ate nga yetaaze nakawombe kifa hope either oyagala surprise oba oyagala kulanga naffe oba oyagala services from Hosh Fashions otusanga ku 0702 562157 so come with me tugende eri step mother ansuubira netamanyi lwaki mukyalidde but she's expecting me kuba namukubidde essimu era ndi sure waali ewaka yangambye wendi navuddeyo dda mu nnimiro ndi kubaako byenkolaakola wano so tuzze tubeere nga ate tumuleekera obubaka tunyumyemu ate tulabe mubeereeko temuvaako abadde mukyala mulengera wuuli nengera asiba mbuzi mulengeddeko eyo mu kibira tutuuseeka naye mulengera nyabo kale nyabo alina byakola nengera asiba mbuzi azisiba azisumulula ntuuse munnaye kale nakusuubiza okudda nkomyewo lwakuba nkomeddewo mu budde bw'okuba ng'okola mirimu gyo kale gyebaleko ndi mu kujja obadde osusa ku kijanjaalo era oleete yennyama y'omukyalo era oleetere eddala wano nkususizeeko nange mugyebale kale nnyabo naffe okukusanga oli mirimu kati kino kyekyemisana leeta nze nsuse ebijanjaalo bannaaye rongo time no shiya leeta nsuse nga bwe tunyumyemu katususe jasayika naye ayagala osusa abadde abimisinga bitugondera osusa era munaaye ate otuddeeyo ewala mbadde manyi ndatuula wano nange muna ekinnyumira omuntu akuwa entebe neyeddira eri kati ate nange mambula kujja wooli twakuzibwa tutyo twakuzibwa nga tokikinala ku mugenyi naye woba osiimye kati nange omugenyi nga saagala nange kikinala ku gwenkyalidde eradde maama eradde nnyabo bulungi nnyabo sibeta nnyabo gyebaleko mitonotono mwe mugyebaleko kale abeeyo bagamba balungi ng'owunya akawoowo webale kasiima akawoowo era nze ŋŋamba oba ozze nako ojja kandekera akawoowo nkaleseeyo mpozi n'akaleeta olulala munnange biri bitya maama obulamu bugenda butya twatuuka kiro matumbi nga bw'omanyijja ate era nga twasimbula leeti wansula nno ku mutwe nakulogootana ng'ologootana mboozi yaffe oba ndowooza engeri gye nasikulabangaawo ate era gwe mugenyi gwe nasembyayo ate era nzazze awo wakati awo tewazze mulala tewazze mulala munnange nno wondabira wano kantuukire ku nsonga Norini wamuwulizaako nno werini waddamu n'omuwulizaako omuwala yakubirako tannakubirako ndowooza atya teyaddamu ate era nange sirina nnyo mboozi nyinza kwogera naye ate mboozi kano nsaba nkakuteekeko tunyumyemu munnaaye ozeemu ebyaluli nti ozeemu ebyaluli era obizeemu leero si byaluli leero biralamu anti naluli wanteekako akantu
Munange sijja kulimba. Naye nnyumye naye kimunange era gwe waliwo. Gwe wajja era n'otandika emboozi zo muwala oyo kati nze nganze. Ate nnaakubira nze naye bw'agamba maama mukubireko. Maama muwulizeeko. Yaddamu okulemerako era ku nsonga zammwe. Akiriko nnaali serious bambi. Ayagala muddemu. Nkwatagane akumiisinga. Agamba singa asobola okuzzaayo akatambi emabega. Akatambi ne kakola katya? Ne kabanga kasobola okusangulawo biri byonna ebyaliwo sibitegeera. N'atereeza singa asobola, singa yamanya, singa asobola obizzaayo emabega ne mutandika fresh. Ebintu yandibikoze nga byanjawulo. Bwe bulumi obwo yejjusa. Ng'abigamba ggwe bw'atyo. Nti yandibikoze byanjawulo, like byandibadde byanjawulo ddala. Singa agamba nti singa kikyasoboka kakitwale nga oga nti singa akyadde obuto. Bwe kityo. Bambi tekikyasoboka. Bwe tutyo munnaaye tumala kwekuuma. Ne tujjukira okubuuka. Naye anti n'owobuuka ng'enkovu esigaddewo. Oba okyalina kyozza? So kati munnange Nowerini mu kulaba mu kuntuma ne tujja. Omanyi twabiteeka ku kamera. Nzijjukira oba nakugamba nti tukwatira oli eyatutumye. Naye munnange tetwakoma kukwatira yatutuma. Ebintu twateeka sitoola eno ku mutimbagano kubanga nali mbikwatira yatutuma. Naye ne ŋŋamba kambiteekeyo biyigirize n'abalala. Bwe wabaayo abaana abali eyo nga bayisa batyo bambi si ba step mother bonna nti babi naye olubamu oluwuli ekigambo step mother ajja n'ebbuba lyonna erya maama we lye yandiwubye n'ajja nalyo n'akola omutima gwonna n'alwana ebitali bibye. So kati ne bajja n'ekyo n'atamanya nti entalo zayingirira sizize. N'otuuka nga ne bw'okola ekirungi takiraba olw'okuba yalookingira mu kiri. Kati munaye mu kuteekayo emboozi eno ku mutimbagano ne wabaawo omukyala atulaba ali mu Amerika gwe sijja kwogera linnya lye lwa nsonga kiri sensitive nnyo ekikye. Yabadde aŋŋambye mukubireko by the way n'akuweereza surprise. Yanyumirwa nnyo wali wagamba surprise tebitegeeza byakulya. Mbadde manyi mundeetedde byakulya era bwe yawulira ekyo n'agamba mwongere ku byokulya maama mumutwalire. Kyokka banna. Omukyala n'akkolera ka shopping banna n'atutikka birimu n'ebirabo sukaali. Munaye yalaba emboozi. Kino bannaye kye tutuuseeko. Yalaba emboozi n'emukwatako. N'agamba omukyala oyo wange. Katonda wange. N'antikka. Bannange tulabira waffe. Ku muceere. Simanyi kasupu wane kano kozeeko ne kaddamu ekikolooti. Simanyi kasupu oba kakuwoomera nkoze kali kasupu olugina ak'Etanzania. Akaceere. Akaceere. Katonda wange. Katonda wange. Mukama Katonda. Omukyala nga mulungi nnyo oyo. Omukyala n'abikola. Bikira Maria mange. Omukyala n'ampa n'ebbaasa. Munnange n'agamba. Bino byonna n'agamba nti bijje wange. N'agamba emboozi yo efaanana n'eyiye. Naye ye we bikyukira muwala we ddala gwe yeezaalira. N'amulabirira n'amusomesa. Gy'olaga ndabayo. Omwana we yennyini. Kakati sooka nkusala ekirimi maama weebale kwetika nawe weebale amazima weebale kutuusa. Era omukyala njagala mukubire ku ssimu bwe yalaba emboozi yaffe. Yankubira ng'alina maziga. N'aŋŋamba nze gw'olaba wano neegomba wadde muwala we gwe yeezaalira ddala. Ataalinga nze ne Noowe. Ye nga gwe kale nti ye step daughter naye ye gwe yeezaalira. Owuwe nti alinga atamwagala abeewo na ku nsi. Bingi nnyo yannyumiriza ebintu bingi. N'aŋŋamba onkubirako
nendaba omukyalo oyo bansooka okwogeramuko naye ffe babiri bambi yakwatiddwako n'agamba ky'oyitamu akitegeera era obulumi bwe wafuna yabutegeera kuba naye yali akiyiseemukko ate weewunye kuwuwe ddala gwe yeezaalira ekiki kati nga ŋŋamba olaba ono wange neegomba n'okwegomba ŋŋambeko sorry bingi nnyo yanyumiriza ebintu nga bingi nga birumya obulumi bw'alina ku mutima bannanga abazaala tulabye so ne mugamba nja kufuna obudde kuba yawulira ne kali nga ŋŋamba nti nja kukomawo nze naate we waŋŋamba era nali sikitutte nga kikulu nga ndowooza nti oba tolidda eisha nze bwe babimanya abandaba bwe nsuubiza so kandaba omukyala katonda bwange ninga naawunze namu omukyala nga mugabi nnyo ono omukyala oyo naŋŋamba kukolera shopping eyo n'agamba yakwagadde nnyo n'agamba bambi sorry mukyala alina omutima omugabi so kati kandabe oba mufuna ndabika ngenda mufuna kwali omukyala ono bannange mannya ge naye kamu ensi teyitikamu ensi genda n'obigattagatta naye bannange bantu tuba n'obulumi obulumi munaaye bubaawo halo mukwano baneegebaleko simanyi oba mweyo muli mu ssaawa mmeka kale mukyala muwuno ndi naye mubuuzeekokko katono tumale tukuleke weebake anti bo kati olwo mu Amerika bwakiro bali mutu nabiwulira alo ennyabo gyebalekeyo kale mukwano naawe gyebaleko nnyabo ali nnyabo kakati ite mu bwangu nnyabo nabalaba wano nga omukyalo oyo shifaako nabalaba ng'omwogera naye ku nsonga ezo zotegedde maama naye kale nze kyembadde njagala nkusaba byonna byali bibi nnyo omwana oyo bye yakola nkusaba ekintu kimu sonyiwa kubanga era ne bw'otoosonyiwe biri tebijja kuvaako naye kati gwe sonyiwa omutima gwo gutereere ekusayidiyo ne ku sayidi ya Katonda kuba Katonda atulagira kimu kusonyiwa kyembadde nkusaba maama byonna mbiwulidde mukwano era singa tufuna obudde lwakuba nti ndi ku ssimu yono ya mukyalo ono ennyabo nanyonnyodde ate nze kyempitamu ng'ate ekyange kibi nnyo n'okusinga ekikyo ennyabo naye nze nasonyiwa wasonyiwa ekyange kyali kibi yasonyiwa nga tebannaba namugamba sorry ye n'asonyiwa n'ebikyajja bikyamukolebwa asonyiirayo busonyiizi byonna mbiwulidde mukwano kubanga bw'otosonyiwa gwe weesiba ate kennyini ennyabo era mukyala yakozera shopping eyo gwogerako naye yanti kaakati maama byonna mbiwulidde ennyabo era mbitegedde bulungi naye mu byonna kansooka okwebaza munnange neeyanziza ebirungi byonkoledde onkoze obulungi obutagambika amiina neeyanziza maama neeyanzeege wojje mukama zeewo ng'onkoze bulungi nnyo amiina ate n'oyo yakoze kuba ne sente zennyini sinnazimuwa nali sinnafuna banziweereza bannange mukama ayongere okugabirira amiina pozi ate ku nsonga endala gy'oyogeddeko kituufu by'oyogedde binkakaseeko era nga bw'ogambye nti nzikirizibwa okusonyiwa olwa Katonda wange ekyo kinkwatako ng'omuntu olw'okuba nti nange ndi mu kifaananyi kya mwana wa Katonda ekyo ate nga ndi maama oli maama eyo nayo nsonga nkulu naye omuwala omukubire omugambe erinnya lye sirimanyi omugambe nti byonna bye wankola nkusonyiwa
bano baleero gwe weesirikire. Maama. Ojja kulaba Katonda wakuwa emikisa. Kale maama, ebigambo by'oyogedde birungi. Naye nga kanyongera okubirowoozaako kubanga ekyamazima ogusula gukuwa empoza. Kikyayinza okukalubamuko olw'embeera gye nayitamu olw'omwana oyo. Ekyamazima nkyalina bingi ebintudde ku mutima nze ng'omuntu. Ate emirundi egisinga ekyamazima kyerabirwa mugambi naye omuntu yakikola gwe nga gwe baakikola tekiyinza kumala gakola ki. Kale oba oli awo kansabe Katonda wange omubeezi bwe ndi omukyalo omukatuliki annyongera mpa obuvumu n'okumanya okw'enjawulo oba kale okusonyiwa. Naye nga mmaze okukirowoozaako kankirowoozeeko wadde akaseera kenjja okuyitamu okusonyiwa tekajja kuba kawo kubanga kasa kajja kubaamu n'amaziga mu ngeri y'okujjukira ebyo byonna ebyayita. Ojja kubaawo wange naye gwe mu kigambo kimu nti mwange nkusonyiye byonna bye wankola gwe weesirikire. Kale maama ku lulwo olw'ebigambo ebirungi kannyongere okukirowoozaako wadde nga si kintu kyangu kannyongere ku lulwo. Tokikalubya kubanga olulimi lutonzi buli lw'okikigamba nti si kyangu nga nakyo kyeyongera kukaluba. Kale kansabe Katonda wange ajja kukigonza ku ssaawa eno kikyakalubyemuko naye nga kankirowoozeeko mukadde wange. Ennyabo Weebale kunkansolinga nakumbuulira ngenda kwongera ku lw'ebigambo byo nyongere n'okusaba Katonda wange embeera yonna ejja kuggwaawo naye nga naawe nsabira era. nja kukusabira n'omukyalo ebintu abiguze naye ne ssente zennyini sinnazimuwa. Omukyala nkubyeko ebintu nze siyinza nakubitenera ndi wano sibitegeereddeeko ddala. Sinnazimuwa. Mwenna mwebale bannange mwenna mwebalire ddala kubanga asanze nsusa kijanjaalo kyange wano naye nga sinnaba nakuteekateeka kyakuliirako. Era nja kumusaba mpe ku ssimu yo nze mbeere nga nkujjukiza nga nkuzzaamu amaanyi. Kale mukwano. Paka lw'onookituukiriza ojja kuwulira emirembe ng'okikoze. Kale kaseera kajja kuba kamaziga olw'ebyo bye nayitamu enkonge zaali nnyingi nnyo omwana ze yantomeza naye nga kansabe Katonda ate naawe mubaddewo kati ate naawe onnyongedde kyamaanyi nnyo okukirowoozaako okugenda mu maaso nga nkirowoozaako. Nze bwe tunaafuna obudde nze nja kukunyumiza kyempitamu. Ojja kubanga nze nkugambye nti ate nze ekyempitamu abaana bange bennyini nze beweezaalira. Kaakati awo Kale mukwano. kale kanjagezeko n'omukyalo oyo. Kale mukwano. Wanje mukwano. Mukwano. Kale munnaayo. Kale tweyanza kankuleke weebake. Kale. Kale njajja kuteera ku WhatsApp. Kale mukwano. Bye. Simanyi simu ya WhatsApp. Nterina. Okay. Kale. Agiina ndowooza. Kale. Bannaayo omukyala bambi abantu babaayo ate nga balaba ne bakwatibwako. So n'atusonyiwa nkuva wano saakubuulira nti ngenda bbisa public. Wakikoonako kaabo naye noga nti kamera oba zitukwata naye nendowooza nti bayirawo nno nga sinneerabira omukyala ono nandimuteddeko essimu ng'akyatunula essimu yo eya WhatsApp gye musuubiza eyange kati ngikuwe ngimuteereko wano nga tanneebaka nga nniiza okuyimuka ate nenkusiibula nendyerabira era kyangu nnyo ate oginoonya togirina mu mutwe anti waliwo kati namba gyengenda okuwa egenda ku WhatsApp ya mukwano gwange waliwo tukyajingira amasimu kasitense naye gye muyise
Eri muno gye njagala okuwa. Yegenda ku WhatsApp. Eri gye tuwetedde waggulu. Kati omuntu waba akkubira WhatsApp call ava eri. Era mba sirina kyakkola. Okuva eri awamma wano siraba masannyalaze. Eri mu ssente eri gye mwakomye mu katabuni. Kati ye nnamba eno ya mukwano gwange. Nze nganze omuntu sirina. Simu egenda. Sirinafuna. Tufudde. Sinnaba kufuna. Bayinza okugira obudde obwo ng'aba akwetaaga. Tugenda kukikola tutya kiba tekisoboka ate nga omanyera ebintu. Direct ku yiyo. Mpozi we kiba kisoboka. Bakamubuuza oba muwe ya direct. Bane ensonyiwa okuddira mukwano. Ennamba nkuwe eno eyiye ya direct kubanga anti manya yakuteerako ssimu n'atera ovaayo. Naye ate essimu mbu WhatsApp gy'akozesa oba ya mukwano gwe. Waliwo akatawuni gye bakyajingira amasimu gy'atera okufuna n'akozesa oba ng'alina by'akubira. Kati simanyi tekikumenye okubanga oli mulina okwogera ng'alina omuleetera obuleeteza essimu okusinziira tayimu w'oba ofunira oba nkuwe eyiye ya direct. Kalina kuwe eyiye ya direct watalina ya WhatsApp. Obenga omukubira like lwosobodde oba omukubira direct kuba nze ndabye ngambe kanziremu okukubira ndabye nga biwanvu ate okuba ku WhatsApp ate okubira mulala ate naye oluusi tebali wamu ate kanzikidde kubanza ngambye katawulira ndabyeyo nga mpeta wawanvu. Omunda bw'oyingira wabye emmotoka ebeesera nkuba yatonye kati njireko eri mu katawuni kati mu kasente amaze kukyajingira kati omuntu w'ojjira ku WhatsApp atakkirira okuva eri oluusi nalina byakola biba biwanvu. Eyo bayitayo bateeyo. Bayitayo bateeno? Eno bayitayo Luwayo mu Kigali. Luwayo mu Kigali. Nasiwulirangako. Kati bwe kityo ndowooza tunaakozesa direct. Kale bambi. Kyenjagadde okunnyonnyola nga nkyaliwo. Kuba kuba wandimunoonyezza ate ogenda olaba ennamba gye twakuwadde ate akwata mulala ate waakunnyonnyola nga ndaba biwanvu nengamba kankikunnyonnyolerewo bukyali. Kale yakuteekako omukubire. Kale bambi. Omuntu omunnyonnyola kubanga omuntu ayinza okugamba baŋŋambye omuntu essimu ya WhatsApp gye ekyeza eno bambi nga mukolagana omu agula essimu ebeera ya kyalo era nga bw'obimanyi kati bannaffe anti era obutaagaliza nakyo kikulu. Munno wakeranga ku makya n'azaala ow'obuwala leka kuba mimiro kukyekyo ate ng'afumbiddwa ne bakuba ne ku kasukaali kati nze ono nze namuzaala. Era ebirungi ebyo bye ŋŋamba abantu kaakati omuntu wabutya n'agula essimu zammwe ezo ziringa bayibuli ennene kaakati ate leka kugamba nti maama ate biki kuba kati tulina essimu. Ate omanye n'essimu buli kimu kibamu bayibuli mweri vaasi zonna. Kaakati omwana mulenzi era kwempitira oluusi wemba nina byenkola ki. Kaakati mu mbeera bwetyo naye era oluusi taba na budde oluusi akugamba biyiseeko mu mbeera badde bakunoonya bagambye bwe bati. Ate naye n'otamunenya abatatunuulidde ggwe wekka. Kale mu mbeera bwetyo. Kati ate mulina okukola appointment nti nja kujjako eyo nkubeko ku WhatsApp call. Bityo tubigumira paka Katonda lwali twanukula. Kuba nezinateza direct airtime agenda nnyo naye. Kati asobola okubeera eyo gyali mu America n'ankubira. Anti enakubira ku kana kange ne kayitamu ne twogera n'akuba direct. Nanga omukyalo oyo bambi. Obadde manyi yo bagikola teyitako kola za America. Naye mange eyitako olabye ofunye omukwano. Ekitegeeza nti n'omuzungu asobola obeera eyo n'ankubira. Kati noone eraba. Jasi ne yali amanyi mbuno essimu ezimu teziyitamu. Ekitegeeza nti n'omuzungu asobola obeera eyo n'ankubira. Era noono tukitwale nti muzungu kubanga era baba wali bazungu bakola n'abazungu. Kyokka bannange bambi olabye emikwano anti kyenkugambye ekyo embeera ze tuyitamu okusinga ng'olaba ng'omuntu ng'aguze emmotoka leka kubeera awo ng'okuba emimiro emmotoka enkyabu kyekya naye kutwala ng'ate oli mulwadde. Kaakati tunula olabe nze ani
munnaye ku mwana munnange weebale munnange naawe weebale kwetikka amiina weebalire ddala wojje mukama azzeewo omukyala oba oyongedde okwogerako naye mugambe munnange nti musanyufu siimye naye n'ensonga ze ye ng'omuntu ze yaŋŋambyeko anneebake kyobugazi ndowooze kandowooze ng'omuntu ne katonda wange ajja kubeerawo ng'ekyamazima akaseera abantu badde balina n'ebiteeso nabo tugenda tunulako mu komenti zaabwe tulabe ku biteeso by'abantu abateesezza tulabe kye bagamba bambi waliwo abateesezza munnaayo kati no mu biteeso waliwo neyatuweereza ekiteeso nga kyakavidiyo yannyumidde yayagadde otuteesa bambi neyekwata n'akavidiyo n'ateesa bulungi ogambye zino essimu zaffe kati bo bagamba ki bo bagamba nti bo bakubira wa era bagamba ki Owe Kampala Owe Kampala nange mwongera bitya katulabe byamunyumira mbu Owe Kampala anti waŋŋamba nze Owe Kampala Owe Kampala mama abadde agamba Owe Kampala Owe Kampala yakuwadde erinnya bambi Owe Kampala naye bambi abadde munyiivu omuwala yaleka yamukola ebintu bingi n'anyiiga naye amusonyiwe esi amusonyiwe kyekyo kati kitalakola bintu bingi amusonyiwe kubanga ng'omuntu naye yanyiiga of course yanyiiga ng'omuntu yenna bw'onyiiga naye amusonyiwe obulamu butambule kubanga bw'atamusonyiwa aba asiba mikisa ye yennyini maama aba asiba emikisa gye aba asiba emikisa gye naye bw'amusonyiwa kisobola okukeera amusonyiwa obulamu bugende mu maaso manyi bino ebintu bya nsi ku nsi just tuliwo kaseera ate akaseera katono nnyo kati akaseera ako tulina okakozesa bw'okakozesa obubi musange ewa Katonda bw'okakozesa obulungi mpeera ewa Katonda ekisinga byonna kusonyiwa amusonyiwe omuwala obulamu butambule kyekyokka kale bambi akuume Katonda ateesezza omulabi naye akeowe Kampala kamunyumidde nnyo so kanfune abateesezza abalala ng'abantu 5 tulabe munnaaye nabo ebirowoozo byabwe kiki boogera kati ono Ssanyu Florence yagambye Ssanyu mwebale kulaba bane mwenna n'abateesa ne muteekayo ebiteeso byammwe ne mutuwa obudde mwebale nnyo Ssanyu Florence yagambye people think stepmothers are all bad but forgetting that today you're young but tomorrow you get older what you sow is what you ripe so kyekyo kyagambye nti waliwo kyenagambye nti abantu abamu bajja n'ekyo ekiruyi stepmother n'alumba n'ekiruyi kye ng'alowooza nti bwe mpulira ekigambo stepmother kitegeeza butemu kitegeeza kutta kitegeeza kuba kitegeeza kuloga so ne bajja n'ebyo kati n'agamba ono agambye Florence nti tamanyi nti naye bujja kukya akule tadda buto naye bikole ki oluusi ky'okusiga ky'okungula so bw'ati era bangi nnyo abamuddiddemu ddala ne bamuddamu some aunties waliwo ne yagambye nti mukyali ku kyaba stepmother fe abamu ate bassenga abaffe some aunties senga ne boobeera mulungi otya will never be recognized babiri Olivia ye ate bukiru yakirina kuki kubassenga ne nabiteeko na Fatia naye n'agamba for me I can't say anything bad to my senga is they were good for me naye basenga baali balungi kwegamba byonna bizibu so abamu awo omulamwa gw'abasenga ne bagala nabo baba abamu bazibu nnyo so Ssanyu okay Shalu wa mulungi n'agamba omukyala amanyi okwaniriza abagenyi mashallah ono yakusiimye watwaniriza bulungi nange yeebale kusiima byonna bye nali nga nsiga mwana wange oyo
naye ng'alaba nganza amukotogera oba amuvuma. Seithun n'agamba obadde okimanyi nti nno Yesu alokola era awonya, nange yamponya emisambwa n'emizimu. I'm blessed in the name of Jesus. Amina. Ngabirano praise, true definition of kyosiga kyokungula. God help me to always be humble in this world. Praise yagambye Mukama amuyambe abeere humble, abeere mwetowaze mu nsi eno olwansonga akirabyeko nti kyosiga kyokola ki? Kyokungula. Anisha Africa agambye this what we call few moments later. Bwe few moments later. Hasafa agambye abazadde musembeze abaana eno program abaana betaaga ne babirabako. Hasafu, yes, thank you Hasaf. Hasafu yagambye abazadde bonna basembeze abaana balabe kuba ensi ekyuka. Abamu stepmother ayinza okujja tugeze maama avudde mu bulamu bw'ensi. By the way story yammwe kuba oli yakyogeddeko nti maama we yafa. Sigwaba nojja bibyo kuba omwami ye abatalidda mu kuwasa. Saamanya na lugendo lwa maama w'omwana kufa. Naye noolera nosanga mu maka nga mulimu omwana. Nenziza n'enkuŋŋaanya ng'omwana. Omanyi abantu no tebaagala mazima. Bwe baba bantumye okwetonda baba baagala nemekuwuliriza. Abantu kambajjukize kino. Omuntu oba anaakusonyiwa sooka omuwulirize naye obulumi bwe. Opiikinga okuva mu bulumi ebimuluma kati oyagala omuntu yasonyiwe nga towulizza. Omuntu kyobula ffe ebiseera ebisinga bwe tunyiiza abantu twaganye ba opening up batugambe nti buli wabikkula ne kimuva ku mutima gyakoma okuwewuka omutima n'okusonyiwa. Naye ate mwe mwagala muvunvubike abamu bagambye nti bwe manziza okwetonda simanya ate lwaki mbanga zze kusaidiyo. Of course manyina kudda kusaidye kubanga gwe wontumiddeyo twetonde kitegeeza olabye obubi bwo ate onaaba walabye ebirungi bye. Kitegeeza nja sooka muwuliriza neteeke mu ngatto ze nkiyingiremu deeply then bwe mmala omuwuliriza ebintu bannaye eno calling yange mikwano oba mukyerabira. Studying embeera z'abantu n'okitegeera ebimu naawe gwe kirowoozeeko omuntu azza akugambye nsonyiwa kitegeeza ogenda kuddamu omugambe naye ate wampisa booti naye ate n'onkuba n'oluyi kitegeeza oli kuwa oli chance kyova olaba nze by the way mu nkola yange bwe mbeera n'omuntu yenna nga sikyakunenya ku bibi byo mba nakuta. Omuntu yenna gwe njagala kitegeeza nja kwogera ku byonkola mu ngeri y'ensobola ekwagala nti yekugwa kubbwa. Thank you. Kati nze nakisanyukira maama kankusale mukate ekirime twabeereranga ewaka eyo mukadde waffe wadde yambulako essaawa zino mugenzi naye omuzadde tafa Mbejja Nakalema yagiranga naŋŋamba nti mwana wange okola booti ne booti nkugambidde ebbanga naye lwe ndi kwesonyiwa tuusa okutunuulya mbenga gwe siraba naye maama yamalanga olunaku nga takugambyeko nga n'okola ekibi nga kikulumiriza wekka. Naye bwe yakulemerangako ng'omanya maama nno kati anjagala era ayagala nkyuse kale mu mbeera bwetyo ke kaliko ogambe. Omuntu asooka okukubisa empisa omuntu n'asirika bw'ati nze omuntu yenna ne bw'aba mukwano gwange ne bweba kibwe mba mu mutima nkutadde lwaki mba nkunenya ebibi byate nga nakuta. Kitegeeza nti gwe nnenya mba njagala tutereeze tutambule. Omulemereko omuggyemu omulamwa. Exactly. Omuggyemu omuki? Omulamwa. Kati era nze maama ekyampa essanyu eryasooka nti kubanze bwe mba nyiigidde n'omuntu buli wonkubira tubyogereko wemanja okwejja kugamba ebyo tubiveeko tetubyogera nako. Enkola yange nange. Ne maama wampa omukisa olabye nze buntu bwange bwe nagenda nnondamu wampa omukisa n'onnyinyonnyola lwakuba olina kyoweesigaliza ekyo ky'obeera ogamba nti waliwo ekyo kyova olaba nakyo nja kukwata mpola tukyogereko. Ayina ekyo kye yagamba waliwo nze mmanyi waliwo ensonga eyo kati ayina ekikye nga ye naye omuntu buli waayatula awewuka. Kati ate mmwe muba temubyagala mwagala ntuuke wali omuntu dakika 5 mugabe munennyabo tusonyiwe onaatusonyiwe oba totusonyiwe. Kati nabyo naabo nti nze ninga nze alemesa abamu ne mugamba lwaki saasitudde muwala najja omuwala bwe yantumidde n'ateesitukira abaawo ensonga. N'ekirala mmwe kennyini era bwe ndeeta omuwala tugeze oba oli akubye munno oluyi mujja kugamba kifo lwaki tewagenzeeyo wekka okulietinga violence. Mubiraba nammwe nti si byangu. Ate nga kituufu kuba oluuso n'obusungu bwo nga wajjula. Omuntu omukwata mpola okusonyiwa forgiveness is a process. Nga bw'oba nebbwa nga ligenda liwona mpola ne liwona mpola. Oluusi akupapira. Oluusi oyinza n'okugamba oba kati antega kaki
but after some time okitegera noga omuntu ono ali sorry talina kyantega okugumiikiriza kikulu ye mukwano kati byemukola Susan Bayiga abantu mmwe mwegendereze byemukola kyosiga kyokungula teweerabira Katonda asasula bwagambye Amina Nasuuna guys abaana b'omusajja bacunya yoga nga obufumbo bunnemye era kati ndi eno Jordan abaana b'omusajja bamulemesa obufumbo kati ali ku kyeye Jordan bamutulugunya ndi Jordan nkuba kyeyo because of abaana b'omusajja naye nze nabakwasa Katonda siina budde bwabwe nabasonyiwa kubanga nze muntu ayogera ebikigambo ate ne kibeera nabasonyiwa nenfuna emirembe mu mutima gwange. I don't want to see anybody crying because of me. Please mama forgive her. Onagame tayalaba muntu ng'akaabala okuba ye abaana b'omusajja bamulemesa n'obufumbo ali ku kyeyo Jordan ate agambye ye kyateekako ku muntu kiba kati agamba bateekako olulimi lubi bakaaba olw'okuba ki ye n'abeesonyiwa n'abasonyiwa omanyi waliwo okwesonyiwa n'okwesonyiwa okwenenya okwesonyiwa kaneesonyiwa by the way okwesonyiwa kuleeta eddembe noga kanenenye kaneesonyiwe naye ng'emirundi egisinga nenda nentunuulira kati omwana oyo n'olo oyo nze najja wano okufumbirwa ewa kitaawe nga nkimanyi nti singa ofumbirwa maka galimu abaana b'omusajja kyolina okusooka okukola kwe kwagala abaana b'omwami kubanga omukyala n'owoba olina emize emibi oba oli mukyafu oba ki musajja ayinza okwenyumiza munaga nti mukyala oyo bwati ne bwati naye olw'okuba njagalira abaana bange kamuleke olw'ekyo n'abaana bano olina obbakolako obuganzi obw'enjawulo okulaba nga mutambuliza wamu ki era naawe bakuwolereza mu buli mbeera taata maama aliwa maama waffe tatulyako mmere takola bwati mwana muyigirize kino muyigirize naye omwana nakugezaako mwekubangako ebyo byonna bye bituuza wano n'ensiriikirira nendaba nga mbutuufu sisaanidde noola kuddamu kumpita maama naye ansabe Katonda mutima gwange agukkakkanye kyali ku muliro ogwokya Miss Doreen Allen agambye may this lady get a place in her heart and forgive her. If we don't forgive, God will never forgive our sins. Anisha Africa, this is what we call few moments later. Okay. Susan Bayiga, okay. Tatola baba agamba ki? Kiri eri kyasigize. Agambye. Na okozesa olulimi olugumu obulala. May this lady get a place in her heart and forgive her. Agambye nti singa omukyalo ono afuna ekifo mu mutima gwe nekisonyiwa. Nagamba bwe tutasonyiwa ne Katonda tatusonyiwa bibi byaffe ye bwagambye. Amina Nasuuna namaze Tendo Reste the way love no yayagala nnyo stepmother we agambye Tendo Reste the way I love my stepmother God knows she's just a blessing to my life. Nze siva ku stepmother wange ono ye stepmother we kwatava kirabo okuva eri Katonda amwebaza amwenyumirizaamu. User n'agamba Hope please try not to do these surprises at night because some people are dangerous. Ono ye yali aŋŋamba nti ndekera okukola surprises ezimu ekiro kuba abantu abamu bali dangerous. Kituufu mukwano. Ladia Onaira agambye but not good to behave a bad man. Naye mama forget oluzungu lwono tetuganye nyinyonnyola agambye but not good to behave a bad bannange. Ololo lunnemye mukwano ojja kunkendeerezaamu oluzungu lungi. Catherine agambye shifa leero osanzeeyo ono bambi mukazi anyumya aseka ate si mukambwe. Singa mukambwe yandikugobye n'ejjambiya but never forget to come back to visit her bambi. Yo Katonda amuwe ekisa asonyiwe ono ye yabankulanga ki mbasina kyenkulanga ejjambiya nti mune omulala kuba ejjambiya kuba twakusanga naye ate n'ekirala nagato werabiranga kuddayo n'omukyalirako. Tukomyewo Catherine. User nowhere get saved pray for your mom. Olujja temubakubo buli akyama tumwaniriza munnange si bwe bakola batyo. User agambye nowhere alokoke mama ajja musonyiwa Katonda akola ebitasoboka. Even Kirijja
only to accept those gifts a point of contact. It's enough. God will intervene. Worries in God we trust. Thank you, Amin. Malik Ayub, she's a very kind woman. One yakusiimye nti oli mukyala wa kisa. Malik Rosettina, mama nno asonyiwe, mama asonyiwe kubanga ayogera ku Katonda. Olaba ne Yesu yasonyiwa abaamukomerera. Sunny Florence, this woman doesn't know how to ask. Ono ye yagambye she just asking forgiveness because she thought it but not sorry. Atate Sanyu bannange, Sanyu agamba nti muwalawo wadde yatutuma ye teyamuwuliranga omuntu ali sorry. Just akyogera boogezi nga bw'ofuna ebizibu n'ogamba oba bino mbifunye lwakuba n'ogamba why kansonyiwe ndaba eno babitereera kati ye bw'atyo n'agamba tamanyi kusaba kisonyiwo ye bwe yagamba. Aisha Twaha, bambi that mother is good person but please mommy forgive. Bakwegayirira bonna kusonyiwa. Ne bannange step mother bw'aba takuyisizza bubi lwaki oba omuyisaamu amaaso. Tuwa abantu ekitiibwa. Naasirise teyejjusa mukwano. Nante Safina bw'agambye. Sleep Daisies agambye ono maama mwagadde asinzeeko oli eyakuyiira amazzi. Kituufu. Joseph Angel, we grew up with our stepmother and we do respect her so much and she loved us until she died. Bambi, may her soul rest in peace. Joseph yakula ne stepmother we yali amwagala nnyo lwakwa kati Mukama yamujja mu nsi. Teddy Nancha ochala dda kadda kyekyo. Okalyadda kadda. Rehema Nahima. Oyo omuwala talina nanjogera lwaki akaka. Okusonyiwa tebakukaka. Bwe yali akuvuma yali alowooza talikaaba. Mugambe katandika butandisi. Tunoonya kusonyiwa Rema ya 10 Namazi Faith. Mama, forgive her because you're not alone. So forgive her, even God shall forgive you. I know that pain you went through. Even me, I was helping someone. He went and bring his daughter, but she was eating outside the house. We fought her, but when I tell him, he used to beat her up, which was bad too. He said, I don't like her, and he took her away. She big, but she doesn't like me, even my kids, but I don't care. Thank to God she has come and asked forgiveness. She has known her mistake. One yalirako mwana mukwano gwe byagenda bulungi. Maria oyo muwala ayogera bingi asooka kakkane maama ayogere kituufu omuntu omuleka n'apowaringa out obulumi bwe happy. Bambi maama mulungi naye tumuwe time ajja musonyiwa Halima bw'agambye. Martha maama ayagala kulya kaceere bambi singa mbadde nnina n'alimugulirayo bambi. Kaceere tuleseeyo kaceere bampadde akaceere. Oba kamongedde era mba nsobola okukomawo tewali buzibu. Rabishwagala, that girl isn't remorseful at all. It's like she had to forgive her by force. Okitegeera kyembagambye. Faith Mirembe, Mama forgive her bambi. She did not know what she was doing. Please Mama. Mbyayita manyi kyakola musonyiwe. Prime Rose, I like that step mommy. She's happy no matter what. Ono Prime Rose akwagala nnyo yakusiima nti wadde ebizibu byaliwo naye oli mukyala ali happy. Kabali Penina, the way how I love my stepmom, may God protect and provide her for the love she showed. Bambi mama, kisachezama. Bambi mama, webale nnyo okubeera mama omulungi era tusaba Mukama akuwe ekisa osonyiwe. Nantanda Florence, mama ayagala ebyokulya bambi. Kituufu, wani atayagala byakulya. Olaba abantu bawulira buli kagambo. Bawulira. I stepmom, but I can't say anything bad about her, but may God bless and continue. Big up to ba stepmother the balungi. Carol naye yakula ne stepmother omulungi. Edith tukamushaba. Abaana be bava our stepmother, some of them they have good heart. Okay. Nasazi Noelini, ono no walinya, ono no watimu shifa Nasazi. Nasazi Noelini, just omanyi. Nasazi. Erinnya lyange. Akabira linnya erinnya lyange watandika otya okweyisa bwotyo mwana gwe ono maama alina obulumi naye muwe budde
ajja kusonyiwa lwakuba olabika wamukaabya nnyo bambi naye n'akolima. Nowerini bw'agambye nassaazi Nowerini waffe wa ttiimu Shifa. Muweereze ng'obubaka mikwano otumira nako n'abawadde mpaka festive season tugenda who laughed with the mother at the same time. Ono wamusesa kago ya prosi. Natwera Aaron, I'm team mama bannange kyosiga kyokungula. Sometimes silence is better. So namakula gakyali mabaga. Ono ali team mama. Trip K, I also grew up with my stepmom from 10 years old to up to now. Bakwato tubulidde kati joina. However, me I don't even atugambye yamusanga ine myaka 10. I don't even hear that cause she treated me like her own. Therefore, I call her my mom. She taught me everything. At first, my childish made me think that she's doing all that cause she doesn't love me. But when I grew up, I realized that she used to teach me everything, including the chores, cause I'm a girl and that one day I'll get married and start doing everything on my own. She has never abused me nor hit me, not even once. Any mistake I used to do, she used to report me to my dad. That's why whatever small amount of money I get, I divide it by 2, both my real mom and my stepmom. So we lost our dad, but I pray to God to bless me with money so that I give them more. Ona yakula ne stepmom nenga ne mama yo wali mulamu. Ne mama yamuyisa bulungi. Yasooka n'alowooza nti mama abyekoza omugamba okukola emirimu biki naye bwakuze bwakirabye nti mama yali anjigiriza nti ndifumbirwa nga nyina okwekolera emirimu. Kati ye kyeyalabanga okubonaabona mu buto obudde buno naye akiraba nti kyekituufu ate kimuyamba. Ko wali n'abaana ba stepmama ne wali ne ba stepmama abamu n'akuleka oba ofise wootudde oba gwamanyi ensi enaakugabana so n'amukolera ettima. Kati ono ye agambye buli 10 kyafuna bwe luba 10 5 bya maama muzaale 5 bya stepmama. Okulaga nti yasiimamu ekyo kyeyamusigamu. Mathan, baby girl, Bambi, learn to calm down again and ask for forgiveness. She'll forgive you. Amina Zam, God heal her heart to forgive her daughter. Mama, you're a believer, Bambi, musonyiwe, Evelyn. Nachirija Majorin, wabula mfa, kanesekereko nange nankerekeje. Clarissa, empisa kintu kikulu nnyo. Nakuzibwa stepmothers nze nakuzibwa stepmothers abenjawulo naye saavuma ku maama yenna naye mu byonna bye nayitamu nagumanga ne what goes around comes back round. Bagao child mweddeko. This lady sounds humble. I thank all mothers who raised me in the absence of my mother. Love you all stepmothers who raised me. Bambi comment yebuze n'okunkaabya yakuzibwa stepmama abenjawulo bonna ne baba balungi ne bw'aba alina ensobi gy'akoze oba omuntu munoonyeemu ebirungi. Joan ne Keith omuwala nga yali mubi nnyo bambi. Daphne Dan, this is what we call a few moments later. Mama, I love you so much. Hope Shifa. Thank you, dear. Prosina Gadia, muwala gwe weebale kwetondera maama oba takusonyiye Katonda ye akirabye era asanyuse. Wabula katikiriza Yesu Kristo abeere omulokozi wo genda emutundo Christian Church ogende kusumulula Katonda. Okay. Rebecca Muhindo, stepmothers tulonga bandaga nange ebyo nabiyitamu bambi. Sorry dear. Zabs Ali, even now talina mpisa nsaasidde abaamuwasa. Embusa mwazuulya mu ddoboozi nga teziriimu. Aisha Namunene, mama bambi forgive her, Allah knows. Sweet Shina, kyokka mama ayaniriza bulungi bambi. Thanks mom for being welcoming. Happy Joan, yes mom is a born again but she needs deliverance and learn to forgive. Though sometimes it's not easy to forgive who hurt us. Mumbejja Solo mwala agende yetuukire wa maama we ajja kumusonyiwa bambi. Mary Broken, ono omukazi bw'omugeza kuliri egege. Mbono omukazi bw'omugeza kuliri egege eryayira Hope Water. Stepmom yakuzibwa bambi. Mukama ampe ekisa kuba am a stepmother too. Okay, pride is a fuck curves. Pride is always bad, but when you realize your mistake. Chisani. Kisani jotya.
behavior. That's what God wants. Mom is still annoyed, but with time she will forgive her. I know our God never fails. The only advice I ask my sister is to forgive her, life to Jesus, and always okay. Namugaros obuntu bulamu kintu kikulu nnyo bannange, tubenga n'empisa. Hope Teopista mukwano nkutumiddeko Team Shifa. Obudde nga bwabadde bugenze mami, katusabe bitambule bulungi. Kagoya Asia, sorry mami. Nalukwago Madina, nze ono maama w'omwaka wallahi, maama w'omwaka wallahi 2025 olina omutima omulungi. Mugwe maama w'omwaka 2025 olina omutima omulungi. Nsaba Allah akuwa ekyosinga okwagala ya Rabbi, bamaama abalungi ng'ono gye muli. Beki Magezi oli naye teyagulabanga noowe. Agulaba kati. Bw'otegeera ensobi ne weenenya ne batakusonyiwa ekibi kikuvaako mukwano gende okay. Tushemeri Resivan akuwadde Psalms 23 huoba osoma. Komhanji Allen ono omukazi si mubi n'ebintu teyandi bitutte. Nangondo Stella Belinda, she's a sweet mother. Abo abaana abamu bwe batyo naye Mukama atusase. Bane comments nyingi maama olabe eno yonna. Mbalaba. N'abalala tujja kubatongerako. Abamu mutuweereze comments mu recording n'ababuulidde tugenda kuba tugaba ebirabo. Kubanga omuntu akomentinga n'omulaba nti onalabye video from the beginning to the end, mutuwe ebiteeso mu commentinge mu bituwe. Tugenda bba tubawa ebirabo ebyenjawulo ennyo ddala. Bagenda bba abantu balonda, tugenda postinganga ebiteeso byammwe, ebirowoozo, plan. Mutuwe ne ku magezi kye mwagala twongere mu show yaffe eno nga tuyingira omwaka ogujja. Tubulire share singo kusanyusa. Record yourself, tuweereze video dakiika 2-3 starting from 1 minute. So kwogera for 1 minute, 2 minutes, record yourself, send. Tugenda batupostinga videos zino, so tulabe ba winners abantu bajja baselectinga mu abatugoberera. Mune maama oza sigenda kusiibula. Ngenda kunsiibula maama. Ye mukwano. Webale kujja n'onkyalirako. Nakusuubiza nti nkwagadde nja kudda. Maama naye webale kunjagala, webale komawo. Webalire ddala. So katusabire Katonda atuteeremu obwangu. Nkimanyi nze. Nkimanyi nno omuntu omulungi oba omulaba. Nkimanyi. Kubanga era nga bwe twali obukambwe obusungu bwe twalina luli kati si bwe buno. So ne lwe tunaaba tuzeemu sinkana kijja bakirala osanga Mukama n'atusinkanya. Nange era ontekedde ebibuuzo. N'omukyalo ono gwe njogeddeko naye. Kw'ossa n'abawuliriza abo abateesezza. Yonna yakutuula nsaba ne Katonda wange kuba omukisa ogubaddewo nti bonna bagusalidde omuwala nga nabo balaba yakola si kirungi. Ekyokubiri omubi asigala mubi, omuntu omubi omulaba. Empisa embi oziraba olinnya emmotoka nazo ne zirinnya. Ow'empisa embi n'owookya amawaka we era omulaba. Ekyamazima omuwala oyo yanjulira muwala wange. Sijjaga nti si mwana wange kuba nali mufumbidde ku mmere n'alyako. Ekyo tekijjaawo kiri. Naye ng'era ye omutima gwe gwina kye gwogera nti ekyamazima nze nali omusobi eri maama ono naye byonna bijja kubaawo era biggweewo. Katusabe Katonda. Naye naawe neebaza ebitereke byange byondeetedde n'omukyalo oyo oba oyogeddeko naye ow'ebweru. Mugambe nti nsiimye bale kuba na mutima mugabi ate naawe okutuukiriza n'okutuukiriza si kyangu. Era nsaba Mukama eyakuleese bw'ati akutembeeta akukulembere ng'akuzaayo. Otuuke bulungi osobole n'okwasaganya by'okwasaganya. Takoma ku ekyo n'okugabirira ayongere. Kale bannange abalabi baffe mwebale kubaako, mwebale nnyo kuteesa, mwebale tuwabudde. Mbajjukiza nti Hyped Studios located Najjanakun near Cobbins Motel ku Sabala Road. Gwe wena alina omukolo gw'oteekateeka oba wena kyaza ebifaananyi kuba ku 0789 343802 oba 0754 1924 34 y'omukwano. Ate nga bwentyo mbajjukiza nti ku Bbunga Comfy Homes yeyokka gye tugenda okuba nga tugenda twebakeko tuwummuleko nga tetweraliikirira stress babbi, tetweraliikirira internet masannyalaze ate gakuukako, buli kimu bakikusetingira. Ennyumba erimu zi washing machine, TV, ekuuka, biki, obuyonjo. Obasanga ku 07724614
976 bano basanga ku 0701608881 bano basanga ku +1 6175952751 mubali ku balabi balungi naye nga mbagambye obutasibwa gift hampers zino eza festive season okwa discount ku bintu ebyenjawulo byonna. Yes, commenting, record yourself, send videos on my WhatsApp ndiku 0702562157 oba 0782101569 tubalinze mikwano twagala tubafuule involved ku channel eno nga nammwe abawagizi baffe tutambudde nabo mubaako muteesa nga tuli wamu ffenna so bajja kuchuzinga nga ba winners ffe tuba gifting mungeri yaffe ate mugenda kwagala gift hampers zetubategekedde this festive season. We love you so much. Bye bye. Stay blessed. Mama mukama kuume uli kwerira kagati kuchaya anagusangayo Kwani werira kagati anelire mukazi watu nga tweyanziza tusimye amina tusimye ddala kale mama mwanto ow'ekibuga asanyukira yeetisse ow'ekibuga ow'ekyalo ow'ekibuga asanyukira yeetisse kati ow'ekyalo asanyukira alese masavusavu nga ajja akadakada bino bigaatigaati bino bisukaali naye nga bundaba kale mukwano kale munnange ne yatusponsorinze bambi ebirabo bino webale nnyo mukwano webale kulaba webale kulaba n'ogamba nti munnaye kyetaagisa n'okikolako era ng'obubaka muneebutuuse maama kafumba kakyereka supa nga bunyizaako ng'akawoowo kokka nalirako ekijanjalo ekibisi nafuna wali kabuto nasiika nga tulya n'akabaasa kaakano kiri muntu kimalibwa nnyimikyo nga lisumululira mu nju manya abeekyala kulaba osumulula obukumbi ekiro obuwona neno bibaayo nenda mu nju yange nsumulule ndabe kiki ekirimu awiso oyinza osumulako oli yeeteze wali mu nnimiro yakulaba baŋŋamba n'amatooke bagabba eribanga erikulamu batwala tewali kyebatabba obukoko nga obwo babuyoola tubola okusula nabo mu nju kale mikwano mwana wange siibule maama tunaddamu kale mukama akukuuma amiina ate nonaye wanjagala era naawe toli muntu mubi oyagalika aliyo omuntu nga toyagalika kale mukwano bambi mweraba bayibayi obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagerekawo mukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate salonda ebironda bisulayo mu kasasiro nanonya bunonya salonda ebironda bisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bwatyo nandaganyisa okumulage waffe bwatyo nandaganyisa okumulage waffe ndalimba wensimye okuba naye ono namusanga mu banka wamma taata lwe wantuma olujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fiizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bwetyo nenkuba netonnya nampa ku kalifuti bwe yasaba kumula
tosembera kusabye tolokera kane yagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume abadde ku bbali abawondera ono mutaddeko akabondero wokalabira tosembera kusabye tolokera kane yagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume dalimba n'omulungi dalimba n'omutuufu mulaba mema mulaba essebo ono kabakadiya abamisebo